Nonirwa. Banawe mukulikeyo. Tujja kwogera mukondoza. Tugobo twangirira tuzewa. Mukulikeyo nnyo mapwe bali nnyo omulimu gw'okoze ne tiimu zonna zonna n'abantu baffe abali mu kusupportinga bano abaana. Ndowooza tujja kusaba introductions ziri quick, amanya bbanga ki bamazeeyo ne wamwewa. Kiba kimala ekyo then tulabe. Omaze bbanga ki mukomera? Mukomera nze mbadde naakamalayo 2 weeks. Okay. Mazina gange mbanyotamba bavumi Fred. Nzisinjiro. Tubayi maze y'omwaka. Agenti yantuuse n'ansura. Abweru ku union maze y'amezi 7. Mukomera nimalayo amezi 3. Oyo musajja najja. Nakuyamba mukama muwomukisa. Amanya kange nze Mukimba Josephine. Ddala Mukimba Kausa. Mpirite Embale. Entupayi maze ebbanga lya mwaka 10. Sister wange yanconnectinga. Naye omuntu kwe yantwalira. Natuuka ekiseera nga emirimu tekikyalabika. Naye ng'ate nga ebitulukumyo bingi. Nesalawo okutukamu ekyo ekifo nga nsala amakesi ak'okusalawo okukomawo eno naye ng'akatabo baakanzijako. Naye ekiseera kyatuuka ne batukwata ne batuteeka mu kkomera ng'awo sirina waakusula, sirina kyendya, ng'okufuna ekyokulya lutalo, okufuna just amazzi okunywa nga lutalo. Kwe kusalawo ne batukwata ne batutwala mu kkomera. Maseeyo ebbanga lya mwaka 10. Mu kkomera maseeyo emyezi 3. Mwebale nnyo olw'obuyambi bwe mukeseesaako ne mutuyamba ne mutuukyayo. Embeera ebaate mbi nnyo nga tulwala. Mu mwaka kwe tumazeeyo ne bw'olwala tosobola kufuna obukyanjabi. Nga ffe abawala tubeera n'ebintu bingi bye twetaaga eby'okukozesa naye nga tuba tetubirina. Naye neebasa President Otwaine weebala otufiirayo taata, Katonda akuwe nnyo omukisa. Neebasa maama waffe Oto, weebale nnyo, weebale okwewaayo. N'abalala mwenna basindisa obuyambi ne musobola otulwanira ne tufaayo. Katonda abawe nnyo omukisa. Amanya gange nze Nantengo Betty nviiridde Buyukwe. Nagenda e Dubai nga ngenze kukola kuba baŋŋamba mbu ngenda kukola nga waitress. Naye we natuuka eyo ne babikyusa ne bantwala mu kiyumba. Ne ngamba it's okay nsobola okukola mu kiyumba kuba nali nkozeeko e Saudi. Naye mmazeeyo emyezi 7, ku union mmazeewo emyezi 3, then ne mukomera ne mmalamu emyezi 3. Kitegeeza ku kampuni gye bansuula bandekayo emyezi 2 n'ekitundu. Lyebbanga lye mmaze mu Dubai. Naye neebaza nnyo bonna abavuddeyo tudduukirira. Bannange bannaffe bakyaliyo, bali bubi, twetaaga obuyambi bwammwe. Mubadduukirire bannange nga bwe mutuyambye. Tukimanyi nti nammwe mulina omutima ogw'obuzadde. Abamu twalwala, nze nagenda Fesawudi nga nalwala kino ekifuba, munda omutima gwalwala. Era ekyasinze okunjigisa eri ku Alwasaani okungatta n'ono omwana omulwadde ng'omutima mulwadde nga sikyasobola kwewanirira nze nganze. Naye abayambye mwebale okulaga omutima omwagazi ogwagala Bannayuganda bannammwe. Temukoma okwo n'abalala gye bali, mubajjeeyo kuba bangi okusinga.
ffe abavuddeyo ffe be batono abasigaddeyo be bangi banaye muyambe eggwanga betwali badde tugamba nti abalina otuyamba batulekeredde wabula mutuyambe mikwano nga ffe bannansi bannammwe ebyo bye byange tweyanziza tweyanzeere. Amanya gange Kubutaka Jumba Catherine ndi mba fotofoto nagende Dubai mwezi gwa mukaaga mwaka nga ngenze kunoonya mirimu nentuukayo emirimu nejimbula newabawo agent yankizirako obukadde bubiri nga nsuubiza omulimu gw'obusomesa kubanga gwe mulimu gwe nasoma naye saafuna mulimu ogwo nga nendabira ddala ng'ensuubiri mpweddeko neneewaayo eri poliisi kubanga nalaba awenzija okufunira obuyambi nga mirimu nga sisobola kusula wabweru nasulako wabweru wiiki emu naye nendaba nga sisobola kati beneewaayo kati kwe poliisi okundipotinga okunzikiriza kundipotinga naye nga teyamba tegula tiketi ngati obuyambi bwa tiketi sibuyina ate nga ziri ensi bali banansi baazo bananyinizo tebalaga ebituufu byennyini ebibeerayo but it is hell in those deportation centers. Nigerians are there, you share everything with them, they fight, they beat people, you know, those deportation centers, they cannot tell. I cannot tell what is happening there. Nabana Uganda abali abalwadde bangi baagala buyambi. N'olwekyo alina obuyambi yenna ayambe abaana abo baveeyo. Naye neyanzege buli omu ataddemu amaanyi omukulu president mukama akwongereko omukisa. Madam Pastor, God bless you. Thank you very much because I had lost hope of coming back to my country. I thank you. Amanya gange nzina biseeri nva matuka nagenda e Dubai. I was 19 njiwereza Dubai. Ekyumba kye nalimu kyali kya munnayuganda munnange naye munnayuganda munnange yalina engeri gye yantoshalingamu kyali nnungi eyanfoosinga okudduka ebweru nenkwatagana ne muganda wange ono omulwadde era tuze tustrugglinga babiri but time yatuuka nga the only wage alina okwetaasamu the boys abali outside. That's why I am in this situation. Naye I want to thank Mami Rebecca. Thank you so much. Webale nnyo ddala kutuyamba cause Richa atuse ku extent nga ndabira ddala agenda kufa nga ndabira ddala muganda nga agenda kunfaako naye mukulu president we yavaayo ne batuteeka ku social media ne bakitegera nti nno ddala kituufu tuli mu makomera cause abamu bali bakidawutinga naye mwebale nnyo mwebalire ddala nze nja kubeera nnyo so happy nga muganda wange azze engulu. Okay. We got something to say about that. Wow. So katwagala bakulisaayo bannange mukuliko eyo. Ebiseera bimu tuba tuwulira buwulizi ebigenda mu maaso eyo. Ate kyennaku nti wadde embeera eri taafu eyo buli nnaku basisita baffe ne baganda baffe bangi bagenda eyo. Natuukayoko nendaba embeera gye mulimu. Nja bakulisaayo nja kwebaza bonna abayambye okuvaayo tiimu ku secretary general waffe ne tiimu gyakola naye honorable Muwadanku nyingi webale nnyo muganda waffe map media ba coordinators bonna aba diaspora bannayuganda mwena mwebale nnyo mwebali eddala ffe tuli just bakulembeze abakulembera naye bantu bangi nnyo abasobozesa okutuuka ku mmwe. Nja basaba mwabavuddeyo kyemusobola okukola kati kwe creating more awareness bannamwe abasigaddeyo kubanga bangi nnyo abo abaliyo manyi mutulaba temugwamu maanyi mujja komayo waka eri bannayuganda mwena bwabaawo ekintu kye twali twetaaza okukola nga tuli wamu nga tetwawukana mu ddiini tetwawukana mu kibiina kye kyobufuzi kyokolagana nakyo oba kyowagira nga tetwawukana mu mbeera yonna kino tugatanga bannayuganda kuba bano basisita baffe mawanga ganjawulo bifo bingi byanjawulo gye bava ne bali mu kubonaabona ate si bokka waliyo n'abaddugavu bannaffe bangi. It's an African thing. Nasangayo aba Cameroon, nasangayo aba Nigeria, nasangayo aba Sierra Leone bangi nnyo nange bansibirako eyo ku deportation center okumala essaawa entonotono kubanga nasanga
waliwo narrative gye bataddeko naye kyanyamba okulaba embeera bannayuganda gye bayitamu. So gwe naali eyo you can do something. Nayogeddeko ne bakulembeze bannange era naffe tusala amagezi gonna getusobola. This is not an NUP thing. Si kya NUP, si kya people power feka. Kya buli omu, buli munnayuganda yenna ali eyo, buli mukulembeze aliyo, ne ba business people. Teweetaaga kumanyika sometimes kuba abamu bayinza okugamba no bakifudde political, naye gwe mu mutima gwo osobola okureachinga out ku bantu abali eyo. Esimu za contacts we ziri, oyinza okukozesa just information eyo no reaching out nobaka abaana boyamba okomawo. Mbadde mbagamba nti twayogeddemu ne bakulembeze bannaffe, leader of opposition n'ababaka ba parliament, twa agree nti buli MP at least akomyewo omuntu omu. Obubaka bwe bumu ne tubusindika eri abakulembeze baffe ba mayors n'abalala ku mitendera egy'enjawulo. Kino tukikwataganye nga bannayuganda. I'm sure bwe tubeera n'omwoyo ogwo tujja kukomyawo bannayuganda bannaffe because lives of Ugandans matter. And I mean, this message goes also to the non-Ugandans, all Africans. You know, help our people. If you can't help by buying them tickets, at least help by creating as much awareness as possible. Namwe abali wano mukyogereko mba ne social media mukiteekeyo, twamanya ku mbeera yammwe ku social media, so mugikozese mulage embeera y'abannaffe abali eyo. Nkakasa olunaku lumu bajja kusobola okubeerayo. Of course ne government guno mulimu gwammwe. Mba nfuba nnyo obutasoundinga angry, mba ngezaako nnyo okwogera bino ebintu mu buntu bulamu. Naye man mutunde bannayuganda embeera gye balimu. Bano si just bawagizi ba muntu omu bannayuganda. So do the needful. Muswaleeko, mukomyewo baganda baffe, mukomyewo bannyinaffe. Kale mutuchallenginge, mukitwale nti munchallenginze, mukitwale nti mutuchallenginze. Mubakomyewo abaana babeere bulungi. Sijja kwongerako bingi, mwebale nnyo mwebalize ddala kumpuliriza. Babi wandibaddeko nekirekera naawe. Something in English. Maybe Babi can put it in English. No. Yeah, I want to welcome you sisters back. I was there, I saw the situation you were going through. So I'm glad that at least a few of you are back. It should give hope to others that they will also come back home. I want to thank all the people that have played a part. Honorable Mwadam Kunyinji, our secretariat headed by our Secretary General, Comrade David Lewis, Comrade Map Media, all the leaders that have come to our aid to see at least that these friends, these sisters are back. This is just only, you know, a drop in the ocean. There are so many of our sisters and brothers that are stuck there, and each one of you can play a role, either by helping repatriate them back home or by creating awareness. The more people know, the more people will help. So make sure that everybody comes back home. We can do it. I've spoken to our various leaders, our parliamentary team. We've asked them to, each one of them at least, return a sister or brother. We've also spoken to our leaders in the district and all our friends in the business community. You don't have to do this publicly if you think it will be seen as political. But if there's any time, if there's ever a moment where we must stand together and do something noble together as Ugandans, it is now. So I'm appealing to all of you leaders, no matter your political shade, let's do this together. Let us bring our people back home. Thank you. Thank you very much, Mr. President. First of all, I want to appreciate these women and young girls who decided not to sit home and watch their families die of hunger. You did what you could do as women, and we all know that women these days are the breadwinners of most homesteads. We know that women are doing the best they can to raise their children and feed them and dress them and educate them, and they will do whatever they can to make sure that the children get everything they need. I want to thank you for not sitting down and for trying your best. The system failed you, the people you trusted failed you, the agencies that took you failed you. It is not your fault. You did your best.
It is just that our system is not helping our people find better means of raising their families. I will send my message to our government. I know that there are some laws out there which have been put in place to protect the workers who go and look for greener pastures out of this country. We want you to put them in action. We want you to, even if there are any adjustments you need to change, if there are any amendments you need to make, these are the laws you should be amending. I don't know what you're looking for from the other laws, but these are the most urgent laws you must be looking at. The laws that protect our women who go out to look for jobs. The laws that protect human beings, Ugandans who go beyond our borders to look for greener pastures. You all know that these people send money home. They pay taxes, they look after families, and they should be protected wherever they go. If you can't give them jobs, which you have failed to do, protect them wherever they go to look for jobs. That's all I can say. Thank you. Thank you. Thank you very much. Welcome. So maybe for the record, the people have arrived today at 12. Naye nkya tulina group endala gye tusuubira era ne ku Tuesday ndowooza tulina group endala gye tusuubira. Tujja kuba nga tubakomyawo mu phases. So aba contributing, when you contribute money, then we're able to buy some tickets, and then the group comes. That's how we're going to be handling this until all of them hopefully are able to return to Uganda. Yeah, I think that's it. Thank you very much. And then maybe as a press, interview some of them. Actually, I think Big Rich Junior School somererizo kunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu tawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology. Kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitono by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi. Entambula, ebisaawe, swimming pool na buli kalondo yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero. Omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero. Omwana bw'asasula school fees, ebisigadde byonna byerabire, tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta, byonna obisanga ku ssomero.